Tukunganye mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Abaagalwa ennyo tubaniriza mu kwegayirira kuno okutukuvu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okuseetula ebya Mwoyo Mutuukirivu kibeere nammwe bonna. Toi? Terezeri. Ba mama kesa Teka wansi. Kunganye. Kukungubaga mu kitujja ne mu kigwa munnaffe eyatuvuddeko. Kirwa? Twagala okusooka okwessa mu ssaala mukwasa Omukama amusaasire omwoyo gwe agwanirize mu gy'abatuukirivu mu ggulu. Naffe twesabire akadde kano nga katuuse. Kati abatakwata bayiga anakwata ne kogono bamukola kwa mwana wange. Leba nnamawulire mwenna mbamanyi n'ensi. Naye n'okumanya nti biki by'okutte. Mwana wange waba afunye obuzibu lwaki netondera Omukama atuttiremu. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Omutonzi w'eggulu n'ensi. Mukisa ne taata wange abeere bulungi. Kwogera mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsingire ddala. Kyemba negera Maaliyo omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange Neisa mwese bulungi twatwesa asonyiwa ensobi zaffe atuuse mulamu obubwe obutaggwaawo. Ayi Mukama ggwe omusaasizi, ayi Mukama ggwe omusaasizi, ayi Kristo ggwe omusaasizi, ayi Mukama ggwe omusaasizi. Twegayirire Omukama omutuukirivu abaweereza abo naddala Mama Yuliana gwennyini mwana eyatunulanga afa n'azuukira. Saasira omuweereza ono yamanya ekyamagero eky'okufa n'okuzuukira kwaffe, afune essanyu ery'okwesima okutaggwaawo. Tukikusaba nga tamu Yesu Kristo Mukama waffe. Tusoma mu kitabo kya Danyeri omulanzi omutwe gwa 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku 3. Mu budde obwo Mikayiri aliyimirira, omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu bo. Walibaawo ekiseera eky'ennaku ennyingi ezitaligeranyizibwa na ku ndala zonna kasookedde ensi ebaawo.
mwayagala kubeera muntu ekiseera ekyo bwe kirituuka abantu bo balitalizibwa abawandiikibwa mu kitabo mwabo abaafa bangi balizuukira abamu baligenda mu bulamu obutaggwaawo abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo abayigiriza balitanga lijja ng'ekitiibwa eky'omu ggulu ate abaagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakayakana ng'emmunyenye emirembe gyonna abooluganda ebyo Mukama yabyogera Katonda ye Mukama tuwulire, Mukama tuwulire, Mukama Katonda walumiriza okuga ensono, anti wayiwa omusaayi gw'okuba ellaagi ye. Nakiganda ekajjansi kitalo nnyo kitalo ddala okupira omuzigulu we Kasule Mukama amwekyungula ekyemirembe amuziise n'olubugo lumu kajjansi nga 14 ogw'e12 obubaka obw'okusaasira ab'enju y'omwami Mulimba Charles batuusa okusaasira kwabwe eri abazadde ab'eŋŋanda n'ab'emikwano gy'omugenzi kitalo nnyo eky'omwagalwa w'abangi Kasule tusaba Omukama abagumye n'omwoyo gwe agulamuze ekisa tuzise n'amalugo emitwalo 3 tuyambeko St. Barbara Kajjansi Sub-Parish Lweza ng'abakabondo ka St. Andrew Kagwa abakulembeze n'abakristu ba Kabondo batuuse okusaasira n'ennaku nnyingi nnyo olw'okuwulira amawulire ag'ennaku olw'omukristu munnaabwe era omwana we okufa kitalo nnyo ddala eky'omwana waffe Dennis Kasule okufa wamu n'ekisomesa kyaffe ne parish yaffe eya Lweza tubakulembeza Mama Maria abatambuze bulungi ayi Omukama amwekyungula ekyemirembe nassaako omukono Ssenfuka Masasi yazaalibwa nga 27 ogw'e12 1996 yasomako n'atuuka mu kibiina ekyomusanvu n'akoma awo n'atandika ogw'obusuubuzi Kasule abadde atunda ngoye engatto kyonna kyaba afunye kyalabe kisobola omuwa ssente okwebaza Mukyala Nanyange Madini na Mama Kasule yebasa omukyala Lydia Nassali akolera ku Delta TV olw'okujjanjaba omwana we obutakoowa neyebaza abasenga b'omwana bonna
okujjanjaba omwana waabwe obutakoowa neyeebaza balamu be bonna mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe bannaffe abatuwerekeddeko mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo naye Kasule yagenze tadda mwebale nnyo mwebalire ddala tetulina kye tuzzaako nange abatuuze b'ekyalo kino ku mwana waffe Kasule mwebale kutuwerekerako mwebale kutwagala kati tubadde tusaba oluva wano olumbe tuddeyo ekajjansi tetuba tukukumira etuva wano ebyo byebyange ebbanga lyonna nayanganye anange sigadde mubanga nze sigadde mubanga Kasule gwe oswasinza banange genda gamba nti abantu tinakabiri tikazikira Kasule kujjanjabye Kasule gye nabadde kututte nayo sesesazireseeyo zonna munange badde sikooye sisakooye mama kojja mwana wange omwana yagenze bayeshuti sisayi oliwo kati Kasule muleke azulondeseewa gwe binyonyola atya nti bannange Kasule saamukomyawo yagenda okukola Kasule wagenze kukola gwe tokomyewo Kasule yagenze kukola bannange Kasule wabeera bamanyi yagenze kukola ono mama Kasule bulijjo okutima neewala ano nina naye leero natuuse ogenze bannange manange wuyo olini omwana wange omumunange omwati manange wuno akwate lyakwate genda situla nze paza maize mirimu gye tugeze mu maaso emiguwa tugiyise muli yamala mu ntwala ennaku esatu z'abakusiriza zonna essubi ery'okusikira gy'embeera okwegayirira omuweereza wo Dennis ekitangala ky'amaaso kumwabalabira ekitangala kubanga lonolamula ekeyo omubiri gwa munnaffe tuyimbira wamu essubi ery'okumiwuyo etugabana kutana awamu n'omugenzi ono omukama situle n'emikono bwebera mwawo
Sikawo maso mujikwate mwete ebulamu katono mujize mwabali eyo mwe mukisamu katono awe malawo omugwa guli mukujeyo ono mwana muwo musenyu gugwo mwe musenyu opapati mulinga bagende oyimudu linda umubiri gwe aguzukiza naye bwe gunabaguze wetuli tusobola okusimba akadde gonna Mukama abeere nammwe omusaba Katonda omwenda w'Afrikantu Patiri Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu yakutyako obusige nammwe ebbanga lyonna Nindize